Yes, the buzz UG koche kumide edakiika eno yennyini agwatana subscribinga okola nsobi y'amaanyi ate gwe ya subscribing edda nota hitting a notification bell akadde kali awo ka hittingeko solo okubanga ofuna notification buli tuba tutaddeyo emboozi yonna awo wano woka osobola ofuna amawulire ageesigika. Muganda wange eyeekumidde ku the buzz UG njagala nkutegeeze nti amakya leero poliisi yasobola okubanga etuuza press conference yayo nga bweri enkola yayo buli Monday okutuuza press conference. Mu press conference ekyebasinze okubanga abateekako essira ng'omukulembeze bwe yabalagira Lulinga alikololo bakwate abo abatera omubikka ku social media nti afudde kuba guno gwali mulundi gwakubiri ogwasookera ddala weeks nga 3 emabega President Museveni bamubikka n'avaayo olw'eggulo ssaawa 8 naggulawo ekkolero. Abantu bali bagamba nti akoze eki afudde naye nga eŋŋamba ezo zatandikira ku social media eyazitandika yenna gwe tunanategeera bulungi naye eŋŋamba ezo zatambulira ku page ez'enjawulo sobola okubanga azibika omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni tatera nnyo commentinga naye kwolwo yavaayo n'agamba nti naye leero kambagambeko abatera okumbika ogwo si mulungi era nga yagamba bano baba bawudiisa abantu okuteeka panic mu bantu Abannayuganda ne obula yavaayo n'agumya Abannayuganda nti mbeera na panic. Naye bwe njogerera leero poliisi efulumiza olukalala lw'abasajja abatera okubikka omukulembeze w'eggwanga era nga bano poliisi ebanoonya. Naye ekisinga okwewuunyisa kweno list muganda wange ali ku the buzz UG ankugamba subscribing ekyewuunyisiza ddala kweno list abasingako obungi ba people power ate ba NUP National Unity Platform ate nga bano abasinga basinzira mu mawanga agatali gamu wabweru w'eggwanga. Abasinga bano yinza bayita bankuba kyeyo ng'era bali mu mawanga ag'enjawulo gye basinzira. Naye kweno list kubaddeko ono Munnayuganda asinzira mu ggwanga lyattu Uganda omu ye yakwatiddwa era bwe njogerera kati atemera mabega wa mitayimbwa. Ono Jamiru Ssekyondwa emyaka 25 yakwatibwa wali mu bitundu bya Luweero Kamira gye yakwatibwa kuba naye alina page kwe yali atambuliza engambo zino oba oluvuvumo luno nti omukulembeze w'eggwanga yandibanga atemye ng'era ng'ekimututte COVID-19 ono abala Abannayuganda embirize essaawa zino. Kweno list poliisi asobola okubanga yongerayo nga bwogenda okuwulira mu audio gyengenda okubanga nkuterayo mu press briefing eyabaddeyo olunaku olwaleero. Pozi katono nnyo kusuniraku katono nnyo nga sinakuteerayo audio yaffeeyo oba video olabe nga poliisi bokwenyini beeyogerera mu kamwa kaabe. Kweno list bakabaddeko Fred Lumbuye aka Chemical Ali abasinga mumanyi ono omusajja wa National Unity Platform nnyo wa people power era ng'ebiseera ebisinga atera okuba live ebaka abantu ng'emitwalo 11 plus batera okubeerako ne ku live ye era atera okuba ne information naye yonna jjajja information we fenaffe tuli ba recipient tuwuliriza buwuliriza ffe tuli audience tuwuliriza buwuliriza naye tetumanyi jjajja audience we naye tetumanyi jjajja information we naye ng'ebiseera ebisinga I can tell you nti Lumbuye abeera on point. Omusajja omulala Eddie Mezaya ono naye asinzira mu ggwanga erya Sweden. Chemical Ali Lumbuye asinzira mu ggwanga erya Turkey era eno Lumbuye yavaayoko n'agamba nti teri ayinza mujja Turkey naye bwe njogerera poliisi yagamba egenda bakwata. Simanyi bwegenda bakwata, simanyi bwegenda bajja Turkey eyo ne mu nsi ze balimu ez'enjawulo. Fenaffe tulinze wano ku the buzz UG ogenda kuba obifuna butereevu nnyo ogenda kuba obifuna buli konna akanaba kaguddewo oba Lumbuye bamuyodde oba ani gwe bayodde genda kuba obifuna wano ku the buzz UG tugenda kutuusaako bulungi naye ogenda bifuna otya. Muganda wange subscribing ate bw'omala subscribing hitting a notification bell omugaso gwa notification bell egenda kuba okuyamba okufuna obubaka ku simu yo anti kati essaawa zino tuyina ke tutaddeyo tuyina information tuyina eggulire tukuteereddeyo. Pozi kweno list kuliko Peng mumumanyi aka Lucifer mumumanyi bulungi nnyo naye ali mu ggwanga lya Sweden. Kojja omugezi ali mu Northern Ireland, Republic of Northern Ireland gyasinzira okubeera nga alumba gavumenti ya kuno. Ono omusajja mumanyi ng'ebifaananyi we mubirabaawo ono omusajja omuzeeyi naye nga alina ebirevu
ebyeru alina envi ku birevu. Tulina Kabuye eryokubiri liri ekiba kibe ono ali Boston wali mu ggwanga erya USA yasinzira okubeera nga aweereza byaweereza ku gavumenti ya Uganda oba gye yasinzira okuba nga abiika omukulembeze bw'eggwanga. Engeri gye bagenda omujjayo mu US poliisi ejja kuba etunnyonnyola ate naawe wano ku The Buzz tugenda kuba tubikutuusako buterevu. Waliwo omulala gwe bayita Titus Seruga naye asinziira ku mukutu ogwa Facebook. Kyola omukulembeze yavaayo n'agamba Facebook mu Uganda tebanaba kugita era oba tolina OTT ate OTT bamugye oba tolina VPN you cannot access Facebook. Gwe muganda wange ali ku The Buzz. UG Alan Titonsa naye ali ggwanga ya US. Kyoto International eno page mugimanyi naye esinzirayo mu ggwanga lya US. Eno erimu abantu nga bataano abasobola okubanga bagiraninga naye nga eri ku ludda lwa National Unity Platform bulijjo. Wisdom Kaye ono mumumanyi ono taggwa ku TV show za Uganda. Simanyi wanaddamu n'alabikako ku TV show kuba ndoza ajja kubeera akyalitudde bw'ati obusajja busobola okubanga omusalako amagezi gemuwa asobola okubanga yeegenderereza ddala embeera engeri gy'atambulamu. Wisdom Kaye kwali naye ku lukalala woba waaba omugezi genda we reporting nga bukyali naye nga era kyolina okumanya yonna gy'ogenda gendayo ng'okimanyi nti ogenze ndowooza oyinza n'okulaama bw'oba osobola okulaama olw'ensonga waliyo bangi baze bakwata bagenda obbazza nga tebalina njala nga oba ne bubiina tebukyasobola kutuula. Wisdom Kaye naye kwali oyo ndowooza n'olunaku ejjo lwamulabiko ku Urban TV. Omulangira Paul Kimbugwe awo naye kwalinga ebifaananyi bw'obirabaawo kankulekere poliisi esobola okubanga ekunnyonnyola ebintu byayo nnyo butereevu. Bano abasajja egenda bakwata etya kuba esobola okubanga erambulula abasajja engeri gyegenda obbakwatamu. Kankulekere poliisi muganda wange subscribinga likinga sharinga eno emboozi njagala ogisharinge commentinga tulekereko comment awo wansi tuwe endowooza yo. Olowooza poliisi egenda kukwata etya abantu bano abali e Boston, Ireland, Sweden, Turkey ne Uganda? Aba-Uganda bwe bikyangu kuba Munnayuganda omusekyondwa wenjogerera essaawa zino oba wenjogera ayinza okuba talina njala. Webale nnyo bwebalire ddala okwekuumira ku The Buzz. We are noticing with dismay that there are some people who have made it a habit to announce people dead to the extent that they even dare announce HE the president. Shameful. And on Thursday, we arrested one of the suspects who had authored the message extending what was authored from some buggers in outside jurisdictions who had actually announced the president dead. So this one also audited and authored his, and he saturated it. People received it and they also started sharing it. It was so shameful, and we arrested them. We are processing them, and I think by tomorrow or tomorrow next, they will be charged to court with offenses of offensive